Omuyimbi Spicediana mwakubye omuntu ne mumutta. Mwasse omuntu. Awo nene nzita yabaddemu Saddaaka Jeff Chi ogundi manager Roger ne Spicediana mwakoze Saddaaka ku muto wange tagalamidde wano mirembe mwakoze Saddaaka Spicediana eno Saddaaka yennyini tuze tubiwulya mukola Saddaaka ne naye nakirabyeko ku muto wange mwamala omusaddaaka ne mukola ki ne mumukuba kuba mulage nti no yakubiddwa nti yadde mubbi nenga mwakoze Saddaaka mulekera okola Saddaaka ku bato baffe ku baana baffe ku baana abali ku bantu abali mu ggwanga twagale mafina aveyo kubanga yakulira abasamize bonna abali mu ggwanga abantu bakola Saddaaka ez'enjawulo ku bantu baffe namaani babakuba kuba ne babasula ne baga nti badde babbi omwana adama zebbanga ngajjayo ewa Spicediana sigumu 2 ngajjayo era nga mumanyi manager Roger ngo mumanyi Spicediana ngo mumanyi mwana mwamuse mukimanyi era mwekwese ne twagala government eveyo ku bingi ebizenga byogerwa ku story eno eya Spicediana abandi bazenga mu kaboxi ka Clarity Source ne batugamba tufunire side ya Spicediana era fetwe ya mokwanga story eno tujigobera nyingo ku nyingo family elumiriza nti Spicediana obodyawo ayina byakola ku muganda waabwe baleeta n'obujulizi obukanga ebbaluwa ze bagamba mbu muganda waabwe Nsamba yaziwandikiranga Spicediana abandi ne bagamba ne videos nga Spice alina Nsamba abazirina nayo olunaku olwaleero tetwagala twogere mu kyalo ono lwansonga story eno tuzenga tugizimba okutuusa wetuuse wano omulimu gwaffe guba kutuusako information gwe ne weesayirawo kiki ekituufu kuba ffe we don't judge tukutuusako bwino nga waabeera ali wenjogera omukyala Spicediana twamufunye era ne tufuna sayidi y'olugero lwe omuvubuka Nsamba yali amumanyi ekyajja kiti okubeera ng'abuuka okutuusa mu kikomera kye kiki kyalowooza ku nsonga zino byonna bibeera ku Clarity Source 256 please subscribe batanaba subscribing notification bell gitekeko ebirungi byonna bibeera wanino if it's about celebrities tujja bera tubikuwa kankwa Spicediana tumuwulire. Social media, mainstream media was awash with stories that someone had been beaten from the place. And I remember that time you were out of the country. We are not in the country. Do you think people are now just targeting you? Do you think you need to do more maybe with the PR? Do you think you need to basically... First of all, I don't need anything like PR. A lot of things happen that we planning. Omupya okulumbe wakewo teri akyagala. Ate omupya abanonye ebintu bibiri either your life. You never know. And other things. Naye osobola okubeera victim. Oba omuntu omala okubeera victim. It's unfortunate. Yes. But omuntu okubanga akuyigiridde wakewo expect two things. Mwenna abali wano waliwo abamu abali balumbiddwa akababbi. Abo ne bayisa bubi abamu baluzinze n'obulamu bwabwe. Oh yes. So it is so funny that omuntu right now ajajinga naye singa mbadde mu fo abanzise buli omu yandibadde akaaba. Maybe that's what they want, but it's so bad because if God says I'm still going to be alive, I'm going to be alive. So oli yali mubbi, it's unfortunate that he died. I wouldn't be talking about these issues kubanga police ekola omulimu gwabwe. It's not my job. I did what I did, and it is what it is. Like government in situations like this, toina control of what people have to say. And you see, for me, what I was seeing in the headlines, bakola clickbaits bana basinga ba websites. Yeah. You know, not take a but they don't give you the details. You know, toina control over what people have to say. Buli mwaine kigendererwa eri atunda mawulire ge eri ayagala views eri ayagala likes eri ayagala okuba Spicediana kumumalawo, you know, using a situation, you know, but webuuzenga gwe kino kikutuseeko omubbi aseewo, would you want something like that? No. And I've had people saying maybe I knew this person. Calvin, you know me. I mean, omuntu gwe mmanyi mba mumanyi. At least we have a picture together. Oh, yeah? We've shared moments together. If I don't know you, I don't know you. Era bwobuka ekikomera n'ogwe wange kitegeeza you've either come to steal or you've come to take away my life. Take a life, you know. And embeera bwetyo actually bw'olumba omuntu awakaawe bibino ebintu bibiri by'oba osuubira. I know sometimes people we hate facts oba amazima.
omuntu omulumba mumakage suubira ebintu bibiri agenda either kukutema oba kitegeera kozi si n'omupya abaanoonya ebintu bibiri either bulamu bwo oba emaali yo. Ate it's funny Calvin, Yes. if sagala kusheteekako Yes. naye ebiseera ebisinga singa nze nali badde victim katugambe omuntu ono atemudde kuba it's possible Oh, yes. sigama muze ndi wakyuma nange nsobola okufa naye teri family yandivuddeyo negamba oyo mwana waffe okitegeera it would be my mom crying right now Yeah. naye because nti buli omu akitwala nti spice ate tebamanyi the side ate nze mponye it's different unless nga mungamba nti you want to see me dead Oh, yes. mukaabe just like everyone else has died mysteriously, you know. But I thank God for my life, and it's unfortunate, like I've said, someone else had to die. Yeah. But in Mugambe nti bw'aba gwe. Kikyo wandikoze mu mbeera eyo. And you see, No, you might not even know what to do, but Yeah. imagine yourself in a situation like that. Bakulumbye, we've seen, even yesterday nga mpite ku luguudo lw'Essalama, nasanze nga bakuba omubbi nga yenna atonnya omusaayi. You know, abantu bangi nga bakuŋŋaanya I'm like What's we going go on? through this Yeah. every day. If it has not happened to you, then you can talk. Ne bwe kiba nga kikutuuseko, Mr. Lee, ababbi baamukuba. He almost lost his life. Ne batwala everything. Nalaba omuvubuka nga yenna ajjudde bruises. And you And see, I'm like, lately, omubbi enkya bakugamba nti Mr. Lee yafudde yesterday and you won't believe it. Mukyala Spicediana yagamba omuvubuka ono Nsamba yali tamumanyi era yongera okigumiza nti yali mubbi eyali aze n'ebigendererwa ebikyamu. Tugambe nti bwiino yenna aba family gye baleeta famire ya Nsamba okugamba nti balina ebbaluwa omutabani waabwe ze yawandikanga nti ng'alaga nti baali bayogeraganya ne Spicediana zaali nkyamu. Olugendo luno si lwangu naye twalukute tujja bikutuusako byonna ebeera Clarity Source 256 etovaako.